abagenyi okuva e Tanzania, ekitongole ekifaanagana ng'ekyaffe ekyabwe bakiyita ICT Commission of Tanzania. Bazze wano nga baagala okulaba biki bye tukoze okuyamba eggwanga okukwatagana n'omutindo gwa tekinologiya. Bakimanyi nti amateeka ge tulina wano ku bintu bya tekinologiya ge gamu ku gasinga mu kitundu wano, era bazze nabo okuyiga mateeka ki ge tulina, gakola gatya, tugatambuza tutya. Tutya okutereeza empeereza ya gavumenti okugituusa ku bantu nga tukozesa emikutu gya tekinologiya. So bye bintu bye bazze okuyiga. East African countries zonna 8 ziyina ebintu bye zikolako awamu bye tugezaako okukwasaganya okulaba nti tutuusa obuweereza ku bantu mu region. So okujja kwabwe naffe kutuyamba kubanga ate kati ffe bwe baba bazze kitegeeza bwe tuba tuwaanyisiganya ebyokuyiga, kitegeeza batubuulira bye bayina ne tumanya kye tutannakola kye bakoze obulungi naffe ne tukitwala, ate nabo ne bamanya kye tukoze obulungi nabo ne bakiyiga. We currently are running a project called the NBI. NBI is the National Backbone Infrastructure. It's phase 5, and phase 5 is going to help us deliver over 5,000 kilometers of fiber across the country, and we expect that when that is done, the most of the country will be covered. Our colleagues from NITA were awarded the prizes of being the best IST center in the region. So that center is a strategic center, which we see it as a potential tool in enabling the ongoing digital transformation.